This is Ronald Media again. Today we look at President Museveni wabeeredde wano e Katwe olunaku lw'ejjo n'alonda Kusasira okubeera omu ku baadvisor be ku ba Kampala wano, ate Bucha ne bamuwa ekifo eky'amaanyi naye the envoy of the president in the ghetto. Bano nno babadde ku mukolo. President Museveni walabidde abaana b'e ghetto ababeera wano e Katwe ku office, ne balonkinga office z'e Katwe enkulu, era abantu babaddewo abawera, naye ekyewuunyisiza nti ate kubaddeko n'abantu abasiiwuusa empisa, abeNRM balwanira ssente nabo bannaye nga balwanira ssente, ate SFC biyingiramu amagye agakuma pulezidenti tegaagala bantu balwane, kwegamba embeera ebadde bwetyo. Naye nga ekyamaanyi Bucha okuba nga afunye ekifo ekyo, jjukira Bucha ono yava mu ghetto era nga yali nnyo ku ludda lwa Bobi Wine emabega awo nga bajja mu kuyimba, wabula mu kuvaayo ate Bucha yeefudde kati afuseewo NRM nnyo, afunye n'ekifo President's Envoy of the Ghetto, ekifo President kye yamuwadde. Wano nno waliwo n'emmotoka President gye yalabye, emmotoka egattiddwa Munnayuganda, era ne bamuvugamu awo nga bagisiize langi eya yellow. Kati President abadde ng'agamba nti Uganda ekuze nnyo, tutuuse n'okukola ku mmotoka kubanga ensanyuka gye yasanyuse ng'agituddemu, nga bw'olaba awo nga bamuvugamu.